ki wagundi tata wa kinene kinene mmanyi kinene ono wa yalimu Eagles oyo Steven Kibwana yali kitaawe no mama Kine Yerehema Namutebi nga baana bato mama Kine na boda bakonga bwana buto nga bukyali bwana buto ne Sebata nga mwana muto muvubuka mulenzi muto ba Fred Sebale nga bato Fred Sebale yali tanajja ate eyo gundi eze ba Fred Sebale baziwano jo mu 94 nga gundi atandise Matendo promoted singers atandise Matendo demonstration school nge yitamu abantu abo nenya bobwe babeera ugo tobala tebakula bulire kituufu inze ngamba mukadde goga anti kati gwe kubanga gwate bo bakusinga obukulu nze benjogerako bajjanga nze ndi musajja mukulu nga bo baana kojalwa akantu kwayogedde olwokusatu tondeka nja kuleka kuba babadde nawe likati ate nze siri muntu mukopi kutuuka kwekyo bwe baba bampise oli yangamye ndi nkwetaaga ate nange ngene nga nyimbagatana n'aba si bwe nkola nze ngenda ne mmala kumanya bampise nsobola nti nembuuza nti nsobola okuba n'omuntu bw'ati ne bw'ati omulala ne banzikiriza nze saagala kufuula muntu kyetwala kojja Livingstone ebiseera ebyo mu 84 akuba oluyimba olwasinga lwatutumuka nnyo oluyimba lwolwo essaawa y'omunaana basudde aliwa basudde tannajja Kafiru yasooka ne basudde era okujja abantu bano babiri mu myaka baali benkana myaka baani basudde ne Kafiru Kafiru lwakuba yasooka basudde okujja naye ate Kafiru yali muto ku basudde basudde yali mukulu so ate ne gundi yali muto ekikusesa aliwa Kasozi yali mwana muto newankubadde yabasooka bano okuyimba ate yali muto kati yali mu myaka gye gimu ne ani Kasozi yagenda okufa nga ali 28 around there yali oba 28 yawo basudde yafa ndowooza alina 38 oba 39 kati gundi Kafiru n'afiira kwa 37 bonna abayimbi baffe abalungi bonna bafiira mu myaka egyo wakati ate waliwo yafiira nno kwa 26 ye yali agiwezezza Umaru Katumba ndoza siroza ndiye yawezeza n'emyaka 26 yali yakamala okusoma ekololo ayimba bulungi nnyo abantu bamwagadde ate kojja kubana abasatu ono kyankizo kiki yalina kubanjagala yetu mujje mu game Livingstone Kasozi yali alina nga muntu mwematize ayematira amalala amanyirwa yejakamu kuseera kusaba zino omwana alaba 12 tuyinza muwa muyimbi kyamalala g'omukulu oyo nga Kyagulanyi Silver yes Silver Kyagulanyi bangamba alina akantu keyakolanga mu motoka ye tasandabirwamu motoka siye terimu esi yokka ate ndabirwamu tazisiza motoka yani omulasi yali agamba yani eya Silver emyaka egyo ne bw'onaayogera ey'emyaka ki Silver Kyagulanyi emmotoka gye yagula yali Prado nga terimu esi yali nkaddemu yalimu esi abantu bantu abamu bajubisa olaba naye mulasi kisaafi kye yavuganga nga kirimu esi naye ate yali alina Prado yagamba omusajja tusanga nga tufa akatuuyo nga mutambulizaawo bali olinaloza sho gye balaga mukwana emmotoka ya Silver obwali togimanyi giveeko abatamanyi Silver Silver ayinza okubeera mu mmotoka etalimu ndabirwamu etalimu nanga esi olugezigezi nane nga ozambulamu nga tolinya muluyita lugezigezi mbuulirayo ennyumba mw'oyingira engatto n'ojja anti emmotoka ate yo ya bbeeyi kuba emmotoka ennyumba agisiimulira 1000 emmotoka abajooza bajooleza 200 kojja naye emmotoka ye bwotyo bw'okola bwemba ng'oddugala ebigere golooza lwaki abantu abamu bali polite bubeezi naddira n'assaamu ekiveera kwe mulinnya naye mukulu yakisusangamu bw'aba akisusa nga otambulira mu yiyo eyiye nga togiyingiramu eyeetaaga obuyonjo omanye abantu abakyafu balowooza nti omuyonjo wa lugezigezi gwe bw'owulira nti oyagala bikyafu takisi weeziri
mwonasanga ebikongoliro mwonasanga ebiku mwonasanga biki koja tudde wali aiko kawo ndanze kandi mote mwagala nnyo abantu ababembereza nga buli kyoyogera Livingstone Kasozi ngojeko ekyamalala music wise ne bana abasatu yali atya yenga music yali ngaayiya ku level ye okay manyi bwe muba munayogera ebintu mulina okumanya level gye mugerageranya bw'obogerageranya nti Alani Okello ne Pere tolaba ndi Alani Okello ali ku level ye ne Pere ku ye akati kitwale nti basudde ye Pere okay ate Kafeero Maradona oli Alani Okello kati ona Alani Okello yayimba ye nayimba mukwano bali baleke kale kiki ekimizo mujjukirwako ennyo okubeera nti yemu ku bayimbi abavaayo ne bagamba ni munnange nno siriimu kyankola n'ayogera amazima era ne tutandika okubeerawo nga tukimanyi ffenna n'ennyimba ne ziyimbibwa na buli kimu nga buli omu asaasira Kasozi era n'akuba oluyimba bwe ndiba nga nfudde n'ayita abaana be Diana ne Sematimba n'abalaamira yafunamuko ku musika ow'endongo mu baana be omusika sikitegedde kyoyagala yafunamuko ku baana nga muyimbi nga guyinza okugamba saazi bagezaako ne bagezaako naye ekyenjagala omanye nti taata wo bw'aba yali pulezidenti toyinza gamba nange kangezeeko mbere pulezidenti akati ekitone tolowooza nti nno oli bw'aba mubuusi wa high jump ekitone kuba kyakitaawo naawe naaba okuba mubuusi wa high jump koja sikyogedde mu bubi nange sikyogera mu bubi ndimukugamba yafuna nange nkunnyonnyola ne gamba nti ebitone tebabisikira kale eyafuna ku kitone tebakyakwayalinga sexually kubanga yakuzaala ndimukugerageranya koja gwogerageranya oba nze nandigerageranya nti kinene ati obuuziza ne gamba nti tekiriiyo olw'ensonga nti abaana ebitone buli omu aba n'ekiki mu kuzaalibwa ekyokuba nti kitaawo yali ayimba era nga kyova tolabangayo mwana we ayimba kuba bakafeero obalaba n'aba basudde obalaba kiri tukoma wali ate kiri olidi yali talina kitone yali ayagala bwagazi music abalina ebitone beebana ababiri kale gwenno agoberera episode eno nagambye ntwagala kusimbuliza foundation omusingi ogwa abasatu bano era omu tujja mujjamu tusimbule oba tugende maaso n'ababiri okuli basudde ne mugenzi Kafeero enkolagana yaabwe tujja bageraganya okusinziira ku kojja byenna bamubuuzizza ojja sigala ku mikutu gino ng'ogoberera tujja kufuna ebirala bingi kojja tuweeko ne ku isole wa basudde oba wa Livingstone Kasozi tumutegedde kasi nkati gundi yajja basudde yajja mwaka kyogo 87 biseera si biseera bya Kafeero naye nga Kafeero ye already waali najja n'ennyimba ze ng'azitunda naye mu kujja okusooka avaawa Masaka Kabale Bugonzi nedda Bubondo naye bwe yajja n'agenda mu bibiina ebyenjawulo nga bimugoba buli kibalina gye yatuuka yagendako mu basebata n'agamba nti nedda ayinza tebalaba waaka nedda baaba nendabika baaba tesebatanga muyonjo sebatanga muyonjo muzibu nagamba mugamba mpozi agendeko mu Bantebe bamuganira ku gate wali kamuyanga wali paake kadde molo weri bamuganira entujjodde ffe bana bali eno bantu bakulu be bayimba bya kiki kyali kyenyazo omukulu nedda tebamudibanda omuntu ojjo beeraawo nga bantu ne batakusiima busiimi ate gwe kyokola n'obakakasa era kye nayagala ku mwana w'omusajja oyo yabakakasa teyapowa kati n'akomawo ku dduuka wane ewaffe ku gundi ku Yamaha ku Kasajja and Sons gundi n'amulaba gundi we yamulabira aliwa musajja bamuyita Kasule HK ebiseera studio HK bwamulaba n'amugamba olina ennyimba biki ayogedde bakkiriziganyizza naye nga wawulidde sente ezagula ennyimba z'abasudde ezo bw'otiira ensi ajja na nnyimba kyolwoza atembeeya ajja n'ennyimba ng'alina mukyala Mugerwa wali w'amaanyi olwo alina Linda Ziwere alina Mire Nannyondo alina ebikookolo abange kembuliridde mbadde nga ntunuulira abakyala mujja kunenya mbogerako olwo
Erange nyabbe bajja mwegulire ono bwaba bw'okubigula nabafunye bali bamugoye mu biina byabwe bamuganyi ajjewa ekikamugamaniza ennyimba njazitwala n'awuliramu yamuyimbiramu olwamugamba basudde omuti basudde yono nti omanyi okuyimba nti jangu tugende emmanju n'agenda emmanju wali kuba emmanju wali studio naye ye teyamutuusa na mu studio ne badda mu kaofiisi akali awo nti nyimbiramu oluyimba lwolwo n'agikuba endongo ng'ayibeera nayo maama yamugamba komaawo toyongerayo kimala n'amugamba nti olulala lulwa n'akuba mmire Nannyondo endongo yalwo yali etandika olwatandika okuba ng'ayimba ebigambo n'akuba olwo lw'ebikookolo n'amugamba nti tugende mu studio kyondazeeko kimala HK yali gundi yali broker n'azitwalira Uganda Sound Studio yali bamuyitanga Mayambala Sekasi na recording ennyimba ezo twagenda okutuuka wiiki eddako nga mu Kampala olina w'oyita nga buli muntu anoonya waliwo omusajja yazze bamuyita Amani Basudde ayimba ng'obuli w'oyita nga mukyala Mugerwa yekka yatambula buli w'oyita mukyala Mugerwa bwe twagenda mu ssabo ebyo kati ate olyondooza ogwo wali ofulumizza omanyi ntya nnyo omuntu okumala gavaamu bitamusaana ndowooza oyo wuwo kaakati ekibuga kyonna ogenda okuyitawo omwezi nga eggwanga lyonna nga Basudde abuutikidde eggwanga lyonna ebivuga ebyakubirwa Basudde mu alubamu eyo biyinza obutaddayo okukubwa wantu walala yajja bakakasa n'abakakasa nti bagundi mwangoba kati twagenda okumala omwezi gumu nga buli omu ali awo ayagala agende mu kibiina kye nga naye takyayagala nga takyayagala olwo naye ng'ayita kuli nga yanga akamirwa bina si yali yemima ne batambula nga bavimba ne gundi ne Kasozi Kasozi si yali avimbira obwera ate Kasozi nga tadde twakomalala amanyi nga talwana alina kyanoonya oyo nga n'abasirikale bamuyimiriza n'abakuba ye Palaso ku mulembe gwaffe guno oba King Saha talwana Palaso w'ebikonde Palaso ye yatalwana akuyisaamu mpi bw'oba omumanyire omuntu bw'omumuyiga mu mute kati olaba nze nsaasira abakyokoza Saha naye lwabali balaga kye bayita Saha kyeki buli muntu agendanga kwekweka ng'ayitawo nze mutya Amani akwataganako ne Kasozi bafuuka ekizibu bakutalaganya Kasozi Basudde ne gundi ne Katende bakoze Lukwata era practice batandika gikolera Lukwata bagikolera wali ku YMCA bakola gundi yaabwe neeterera bulungi nnyo perfectly ne bagenda okukola share sooka ensi negwa amatu nga bakola ekintu kirungi nga bakola ekintu class kuba gundi yali akoze mu Diddi nga mumanyi bulungi Kasozi gundi Moses Katende ne bakola shows nga nnungi nnyo nga nnungi awo okugenda okuddako Basudde n'akuba teepu endala ate yawuniikiza kuba yamala omwaka gumu nga tazzeemu kuba teepu ndala nga eyo bayita okukama naye ng'era ekyatunda kubanga era yasituuka kufa nga eyo teepu ekyatunda nga bw'oba oleese teepu ez'okutunda nga y'emu kuzitambula n'addamu n'akola alubamu endala bagiyita okuzaala kwa leero eyo yakubiri olwo eyo teyatambula nnyo kunaalyoka azzaako ekiwuka ekyagwa mu ntamu nebamba yanyumya sitoole nga buli muntu n'atuula n'agira bw'ati ku kiwuka ekyagwa nafunye ekirooto ewaffe mu kiro naye nja ntya nnyo ebitalojjeka naloose ng'ewaffe mu ntamu mulimu ekiwuka nkula yamunya olwo buli muntu n'agamba nti omusajja yiyize n'ayiye ennyimba awo teyegase ku bibiina binalina Lukwata sinnakyogera naye obwedda tunyumira naawe kyennyonnyonnyodde kirala ate oyogera birala bali mu kibiina kyabwe ekyo ekyalukwata kati awo oluvannyuma ne baayawukana nga wayiseewo emyaka 2 atukabugamu enkwatagana yalema olwo Moses Katende afudde
Moses Katende yabeerera mu bakubira ekibundi gye bayita Mpanga naye yafulumya alubamu eyo Mpanga. Nayo ne balyoka bafuuka ekizibu eyo. Mpanga nakati olimba ndaba abana balumayinenga ku ssomero olwo. Kaakati ndowooza ze zimu ku nnyimba za kasozi ez'amaanyi. Si lwa kasozi. Lwani olwo? Lwali lwa gundi lwali lwa abamu balowooza ndi lwa kasozi naye oluyimba Mpanga lwali lwa Moses Katende. Moses Katende era lwaki lwatakinze ku oyo nyina kwe nabadde ku mitimbagano olwalu ate oli yakola ensobera yawandiikirako ddala linnya. Anti kati ennyimba zino zaakula bulala gwe baagala gwe balutuuma naye nyinza okuba nga nze nkola ensobi oba kubanga ndowooza nti lwagondi naye nga baali bonna basatu mukyala Katende ne ani ne Livingstone Kasozi naye nga lwali lulungi nnyo era Kasozi bw'aba yaluyiya Mpanga endowooza lwa Kasozi era ebimba message yali nnungi nnyo kati bwe baawukana gundi akola kabuladda basudde ne Kasozi Lukwata agisuulawo akola Kampala Music Stars. Wakola Kampala Music Stars ate addira wafunira gani wafunira yafuna Walukagga n'amugattamu. Walukagga naye yayingidde endongo ebiseera ebyo. Walukagga yayingirira yali mu mwaka 1992 ingira mu 9 wala balina mu kataachi ako wadde nga muzikwe yamwongeramu ebirungo bya bino naye alina mu kataachi ako ak'endongo y'abasajja abo. Anti yali inspired by Kafeero music we era nayagala nnyo Kafeero ku lw'ensonga era kyovola bwe yava eri kubaawo Kafeero yali amututteeka abeera ne Kafeero nga akolera bisirikirwa waka. So kojja bwe tuba tukola okugeraageranya kuno mu bayimbi bano abasatu bw'obadde ogamba gundi tumugjamu Livingstone Kasozi tumugjamu ntuleka zino empologoma ebbiri awo n'olyoka otandika buli omu kwogera ku by'omulowoozaako nanti era byebintu mulimu ebyeyogerera byokka kakati bwe tuba tuli kubasudde ne Kafeero buli omu alina ekintu kyasinza munne. I understand. Kuba gundi basudde bwe nabyogera abatamanyi abamu abatamanyi byenjogera oba abatabitegeerera we mbitegeerera bajja kulowooza nti njerega balina kulowooza weekuubiira. Naye Kafeero yali muyimbi tufunagana njagala muleme kunkwata bubi kuba abantu abagala basudde bangi nange ndi omu kuba mukola ki abagala basudde naye ate music mumanyi. Kakati Kafeero yali muyimbi ate basudde yali storyteller. Alaba omukutu guno njagala obyawule storyteller ne singer ne musician. Yes. Kakati nga basudde nga bw'aba ayiyiza oluyimba teri luyimba lwe yayiyanga nga terulina nankani lugero nga bwakunyumiza omukazi Nabuleme gwe yayagala bwakunyumiza Kasamba Lyanda bwakunyumiza Mukyala Mugerwa bwakunyumiza ekibuka ekyagwa mu Ntamu bwakunyumiza ennimiro y'oku Buganga bwakunyumiza okuzaala kwa leero bwakunyumiza gundi mu Bunengoye nga abakazi abaali bambala engoye zitabatuuka bwakunyumiza olugero olwa Mmire Nannyondo nga buli bwakunyumiza Abankuseere kati ng'emboozi ze akunyumiza emboozi akuva gye yevudde n'akufaananya eyaliyo tubanga basoma akatabo kati Kafeero bw'aba ayimba mulimu by'otakuba bufaananyi n'onyumirwa music ne rhythm. Naye ate basudde nga ne bw'abanga takubye ebidongo ne bwe babijjamu onyumirwa n'owulira ebigambo sitole gyagirukamu oyo nno tafunika era talifunika. Very true. Kati ono nga ye ayimba n'akuba ebidongo bye nga bw'amala oluyimba n'awummula okusirika n'asirika wali wabadde ayimbira n'owulira endongo nga naye osigala toteredde Kafeero oba okitegeera kyenjogera nga bw'ayimba n'asirisa kyetuyita okugenda mu refrain abalala kyebayita sebene abamanyi music oba sebene
abamba jita 7 oli wasirikira naleka ebidongo ne bitambula nkafere ebidongo byo biba bitambula tewaliwo muyimbi mulala asobola kubitambuza nga bwabitambuza nibo ulira bulizi kati go uliriza nga oba ayimba nga bisirikirwa oba ayimba movia n'amala nti enamba y'ekikulu yambulako n'amaliriza enamba y'ekikulu yambulako tobanga wankaddiya osusse obutannambula n'asirika ebidongo ne bitambula omudigido ogwo nga guyinza okutta kale ali ku mukutu kojja kagata exclusive ali ku Focus TV Ebro Media. Thank you so much wenye okubeera ng'olaba eno part ebadde ya musingi ogw'abantu abasatu bano era nga wetuddako tugenda ku musingi tugenda tandika okugeraageranya nze nyina bye nasinziddeko ogeraageranya omuyimbi ow'amaanyi oba ow'enjawulo nyina factors natunuulidde ng'omuntu ze ngenda okuba nga mbuuza kojjeemu kwemu oba oli awo ye ng'atuwa kyazimanyiko oba ki ekituufu ku jjo otherwise gwoba olina eziso naawe n'ogenda mu comment section nakoze ezange kusinziira